نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك مكدوا فابوز الدواجي تكوزي سانغ توينجيرو مزكتي يقامت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أتدواتي تكوزي سانغ تفلمو مزكتي يقامت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب من فضلك. إقامت ينجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سوسو من يلوجتي والله جل وعلا ننزل قصير بك محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت اللهم إني أي الله نزل قصبا وبيرينغا أفتفت أو أنزقل له أبواب من رحمتك أميانغو جو قصاصركو يدوي ينجلو مزكتي أتيف من أقات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني افتح لي أبواب من فضلك. نقاتي أي الله سسمي لوجتي وبكى سسمي لوجتي الله ننزاكو نوخسير بكى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أي الله إنزي افتح لي أبواب من فضلك نزقل له إميليانغو جيبيرون جيبيو اتشوكامو رحمتك نغو ينجل فضلك نغو فرما وبارك الله فيك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aganti senga sanga imamu nga sadekera kem bembera nkima eraka eyo imam jesanza sadde nsoma al-Fatiha yokka oba nyongerezako essula endala. Barakallahu fiki. Obosi okima eraka ye kuyiseeko ogisala nga bw'osala eraka endala zonna era al-Fatiha bw'ogimala osobola okwongerezaako eraka essula endala oba obutongerezaako naye nga ekyokwongerezaako essula mwana wattu min sunani swala kiri mu bya sunna byeswala amakulu ng'empeera zaakyo zidda gy'oli. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wallahu ta'ala a'lamu ilayhi tawab. Agamba mbu senga nfuna omusajja nga njagala byankukutu tusobola okwewowa ebyenkukutu ye tulina kuba bameka? Allahu akbar. Wanyina zibakitiwa Allah tasembere fana bwetyo. Obusiramu gye bwagamba ilanu niko okulangirira okuwasa oba okuwoowa kutegeerebwe yani kujjawo ashubuha okubuusabuusa. Kati ebyenkukutu yafe mujja gwambwe muzambi lyabwere kisooka byenkukutu ne tunaatuwasa ne tujja looza nti muli bafumbo. N'ekyokubiri tunamanya tutya nti ye bbaawo yoyo ye gwe mukyala we nga mwali bankukutu mwakutabukukusi. Obukukufu obwo bubeerawo mu mbeera za haramu naye albayina yakunu waadi'a ekintu ekinnyonnyofu kisigala nga kirambulukufu. Bwe kibeera nga muli ku halaali tewali nsonga lwaki okukuta era tewali bwetaavu bwa kukuta okuggyako aba haramu be babeera nga mwana wattu bakukuta mu mbeera eyo ekitasaana era tokirowooza nako. Kajazakallahu khayra. Agambye nti mbadde nsaba konjawulirawo wakati wa tahajjudi dhuha ne witiri. Hayakallah. Enjawulo wakati wa tahajjudi tewali njawulo wakati wa tahajjudi ne witiri. Tahajjudi, witiri, qiyamul layli, tarawehe zonna manya ge gakyuka naye ngeri swala yemu. Fa amma dhuha salati dhuha yesale saliwo oluvannyuma lw'enjuba okuvaayo after the sunrise. Kati zino witiri tarawehe tahajjudi zonna eziri awo qiyamul layli zesaliwo oluvannyuma lwa isha ogendera ddala paka ku subuhi. Eswala ziri awo wonna wonna zezigwa mu tuluba erya tahajjudi witiri tarawiya wa ma shakala dhalika. Fa amma dhuha yezaawukanamu esalibwa oluvannyuma lw'enjuba okubanga evuddeyo. wa barakallahu fika. Naam barakallahu fika. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senga mba nsala eswala nenkaaba nensala nendowooza ku Allah nendowooza ku mazambi ge nendowooza ku muliro nendowooza ku kyendowoozaako oba Qur'an esomwa mu butuufu nempulira nga wakitiibwa Allah kyayogedde kinkuteko ala sabili mithal nga Allah watugamba mu suratul hajj wa tara an-nas sukara wa ma hum bisukara. Ojja kulaba abantu nga balinga abatamidde naye nga tebatamidde wabula ebibonerezo bya wakitiibwa Allah bye bayitiriddeko ne babeera nga batunula nga abatamiivu. Kati mu kukirowoozaako ekyo mu swala
fatabki n'okaaba hal tasihhu salatuka au kituuse swalayo oba kigittabusi mwana tekina kikola ku swalayo tekigitta yadde nti yafudde ate lekaga nti bw'okaabira mu swala olwe swala empeera zayo zeeyongera bali ofuna empeera z'okulowooza ku mateeka ga Allah watabuki n'okaaba olw'ekyo olw'okuba ndi Qur'ani ekutahathadde ekutteeko ekkozeeko ekkonye mu mutima ogirowoozezaako n'olabanga nti olimu obukendeevu mubeera nga yobwetaavu kubeera ng'olongoosa naye si nti akaabidde mu swala ti enswala yeba ya madala mangi nnyo lalalala oba si nti atakaabidde mu swala eswala yeefa takaabidde mu swala eswala tetuuka tekina kye kikola ku swala ng'eswala bal kikuwa empeera zaakyo nga kyo wabarakallahu fiika singa oba nga kyokaabidde kituufu kiri ku mutima so sigana amazigo oli gayinza okuddaawo n'akaaba obukaabi oba n'asanyuka n'akaaba bal ng'olowoozezza ku Allah amaziga ne gakujja era ng'eyo alaamaati kaboneru kabatyaba Allah jalla wa ala wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawabu wa barakallahu fi ekirala eswala ya layli neera kammeka olwa tugambe 1 2 3 4 5 6 7 yeesaalibwe tabarakallahu fi salatu layli oba tahajjud ba witiri esaalibwa mu nsala za nsuusuuba nga ebemu oba 3 oba 5 oba 7 oba 9 bweso wetambula naye ng'osaala 2 nozaakemu n'osaala 2 nozaakemu n'osaala 2 nozaakemu ye salatu layli tahajjudi witiri era enjawulo eri ku tahajjudi ne witiri nti enjawulo eyo egiriko nti eno ya 3 ate tubatula yabuuza wali ku duha waggulu ate salatu duha eba ya raka'a 2 oba 4 bwetoyo ate etambulira mu 2 saate netambulira mu nsuusuuba wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbalamusiza baganda bange bamashayikhi mwenna ebitiibwa hayyakumullah wa hafidhakumullah tabaraka wa taala. Ekibuuzo kya muganda waffe wano kyabuuzizza agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbeebaza baganda bange okuweereza obusiraamu Allah akkirize. Ekibuuzo kigamba nti singa omuntu azirika okumala essaawa 24 bwadde engulu essala ezimuyiseeko nga azirise ayina okuziriwa oba nedda era bujulizi ki? Okwanukula barakallahu fiik. Wennaakoma baganda bange bamashayikhi bwe bajja okubeera nga bongera okubeera nga bagatta ku nsonga eno. Abamanyi b'obusiraamu ensonga eno bagirinako enjawukana, nga enjawukana eyo eva kubeera nti nno bayawukana ku kiyaasi y'omuntu abeera azirise. Abaffe omuntu oyo ateekebwa mu balalu oba ateekebwa mu beebase? Olw'ensonga nti bw'aba ateekeddwa mu balalu ennamula eri nti rufi al-qalam an 3, ekkalaamu yasitula ku bantu 3, omu ku bo al-majnun hatta yafiiq, omulalu okutuusa lwaddamu amagezi. Obusiraamu tebumubanja kintu kyonna wadde okumuvunaana ekintu kyonna. Ate bw'abanga ateereddwa mu beebase, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man nasiya salata aw nama alayha fakaffaratuha an yusalliyaha idha dhakaraha. Muntu yenna erabira essala oba n'asala n'emuyitako agamba nti omutangu essala eyo kwe kubeera nti nno agisaala mu kiseera wabeera ajjukiridde oba wazuukukidde amangu ddala. Idha dhakaraha bawula bagamba nti akaseera ako kennyini, kubanga idha eno erimu amakulu ga dharufiya, ekyo ekiseera kyayo kyennyini awo wennyini wabeera azuukukidde. Amakulu singa azuuka yampiseeko dda kansooke malirize emala okufuuma ndyoke egisaala omulundi gumu, awo ezzambi ligenda kumukwata kubanga obudde bwayo bwebwo. Awo nno wennyini webajja ne wava khilaafu nti abaffe essala eno waba agisaala qadaan am adaa, agisaala nga obwo bwe budde bwayo, abalibwa nti agisaalidde mu budde bwayo oba abalibwa nti nno agiriye mu budde buli obwagiseeko kati agiriye. Kigambo ekisinga obutuufu wallahu alam
kwe kubeera nti nno obwe budde bwayo abagisaala adaan so si qadaan, obwe budde bwayo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti fakafaratuha ayusalliyaha idha dhakaraha, mu kiseera ekyo waba alina ogisaalira nekitegeera nti bwe budde bwayo. Wallahu alam. Kati katuze ku nsonga abaffe, omuntu ono essala eno gyasadde afuwan enam tuli ku muganda waffe ababeera yazirise. Kati omuntu ono yazirise bw'aba ateereddwa mu abo abaki abeebase, kiba kitegeeza nti nno essala eno emubanjibwa kubanga abadde mu tulo bw'azuukuka aba akatibwako okusaala essala ezamuyiseeko. Kati wano khilaafu we yajjira, abagamba nti omuntu ono ateekebwa mu beebase, omuntu ono ateekebwa mu beebase, baba bagamba nti omuntu ono essala bw'azuukuka akatibwako kubeera nga azisaala. Abagamba nti nedda omuntu ono ali mu bamajinuun ateekebwa kiyaasi ye mutwala mu bamajinuun, bagamba nti la, ne bw'abeera nga amaze essaawa 10 zokka nga azirise, ezisala nga 2-3 eziri wakati awo tezimukakatako, olw'ensonga nti nno abadde kalaamu yamusitulwako nga talina kyavunaanibwa mu kiseera ekyo. Okwanukula kwe kuliwa kyekituufu mu bigambo bino, ekituufu mu bigambo bino wallahu alam kyekigambo kyabo abagamba nti omuntu ono essala zino takatibwako kubeera nga azisaala, olw'ensonga omuntu ono eyansi entuufu yakumuteeka mu balalu, nga n'ensonga gye bawa bagamba nti olw'ensonga annaim omuntu eyebase idha nubbiha yantabih wa yastayqiz, bw'omukoonako n'omunyeenya oba n'omuyita azuukuka. Wal majnuun ate ye omulalu ne bw'oyogera naye aba tategeera by'oliko, nabwe kityo ono abeera ali mu kkoma, ono abeera yazirise n'ebifaanaganako bwe bityo, omuntu afaanaganako bw'atyo, ne bw'oyogera naye ne bw'omunyenyanyeenya ne bw'okola otya tasobola kuzuukuka kubanga yazirise oba yasirisiddwa ali awo, bamutadde mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kati okumuteeka mu balalu kikulembezebwa ku kumuteeka ku yeebase, kubanga yeebase omuzza engulu gwe kennyini n'omunyanyeenya speed nadda engulu oba n'omuyita nadda engulu, so omulalu aba tasobola kubeera nga adda engulu, ono abeera azirise aba tasobola kubeera nga adda engulu, nekibeera nti nno aba adda ku sayidi y'abamajinuun. Nekibeera nga wallahu alam kyekigambo ekisingira ddala okubeera ekituufu ku bigambo ebibiri eby'abawulama ab'ebitiibwa. Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah yali alina tafsiri ng'agamba nti singa abeera nga okuzirika okwo tekusukka nnaku 3 ateekebwa mu beebase, ate singa okuzirika okwo kuba kusinga ku nnaku 3 ateekebwa mu balalu. Allah yamanyi daliiri gyakozesa sheikhi oba gyeyesemesa ku nsonga eyo, naye nga yefatwa ye nti singa okuzirika kubeera wansi kwa nnaku 3 okudda wansi, oyo bwadda engulu essala ezo z'ennaku 3 oba 2 azisaala. Ate bwe kiba kisinzeewaawo olwo aba ayingidde mu balalu. Eyo tafsiri Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah yatambulirako era emabega ensonga eyo nze ku lwange bwe nabanga njogerako nagiramulira nkufatwa eyo eya Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah rahmatan wasi'a. Kaakati naye nga oluvannyuma lw'okwetegereza ensonga eno kusingako awo, ndaba nga ekigambo kino ekyokubeera nti omuntu ono agwa ku sayidi y'abalalu kyekisingako kubeera nga kizito, wallahu alam. Naye nga ebigambo ebikwata ku nsonga ebyo ebisatu okubeera nti nno omusajja oyo essala emukakatako bw'abanga azza engulu, wonna waddidde engulu olw'ensonga nti nno bamutaddemu abo abeebase, kiyaasi yaabwe bamuteekamu oyo eyeebase. Kigambo ekyokubiri kwe kubeera nti takatibwako ssala yonna kasa kibeera ddala ddala ng'obwongo bwagendedde ddala, olw'ensonga aba ali ku sayidi ya maadha y'abalalu abo abatalina kye bategeera, ne bw'omugamba kino abatategeera mulalu. N'ekigambo ekyokusatu kubeera nti nno bw'aba ali mu nnaku 3 okudda wansi ali mu balalu,
afwana ali mubebase bwabanga asinzeewo ali mbalalu kitegeeza nti embeera esooka aba alina okusaala, embeera ey'okubiri talina kusaala. Wallahu alam. Nenga nga bwe mbategeezaako nti kigambo ekisinga okubeera ekizito kyekiri ekyokubeera nti nno omuntu ono abalibwa nti nno mulalu. Wala shakka nti fikihi mumanyi baganda bange ab'ebitiibwa nti nno ekyo bwe kityo bwe kiri, ebbanga likimalanga katarajjaha indaka wa illa baabu ya fikihi erina majaali eziri waasa mu mbeera etaliimu kubeera nga tuzanyira ku nusuusu z'obusiraamu. Masala gafaanaganako bwe gatyo ge masala ge tugamba nti khilaafu tumugaziizaamu ebifuba. Khilaafu lwaki? Tewali nas, tewali dalili ekutula nsonga, tewali dalili ekutula nsonga. Olaba nga ijtihad mu buli saidi erina majaali. Tewali nti nabbi yalamula bw'ati ku muntu azirise, nabbi yamulamulako bw'ati. Kakati kitegeeza kitewali nas. Katugenda kudda mu qiyas, kati qiyas eyo buli muntu aje tunuulira mu ntunuulira ey'enjawulo, naye nga maadha masala agayina dalili ezirikiriya ate go bwe tugamba nti buli muntu abeera endaba ye ate tuba tuli mu kuzanyira ku ddiini w'ekiwa Allahu subhanahu wa ta'ala, waba tewali mugaso gwa kubeera nti tulina Qur'ani erina otugatta ffenna ne sunna za nabbi ezirina okubeera nga zitugatta wamu ffenna ng'abusiraamu, ne tubeera ng'ensonga zonna tuzizza eri Allahu subhanahu wa ta'ala n'omubaka we awamu n'ekyo nga Allah yatugamba tukyankalanye ku nsonga yonna tugizza eri Allah n'omubaka we. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وفو مرungi amina ya rabbi. Shekhi abuuza n'atugamba nti ekibuuzo, singa omuntu azirika okumala essaawa 24 lwe lunaku lulamba bwadda engulu, essala eziba zimuyiseeko ng'azirise ayina okuzisaala oba nedda? Era bujulizi ki ku nsonga eyo? Barakallahu fika shekhi wange wa jazakallahu khayra. Singa omuntu aggwamu amagezi, singa omuntu alaluka n'agwa eddalu okumala olunaku lulamba ng'agudde eddalu, abaffe bwaddamu n'ategeera adda omuntu oyo alaluse esswala yazaamuyiseeko azisaala oba nedda? Singa omuntu alaluka okumala wiiki nnamba, omwezi mulamba, omwaka mulamba, bwawona eddalu esswala ezimuyiseeko aziriwa oba nedda? Era singa omuntu abeera mu kkoma okumala olunaku lulamba, ewiiki nnamba, omwezi mulamba, omwaka mulamba ng'ali mu kkoma, abaffe bwadda engulu esswala ezimuyiseeko wakati awo aziriwa oba nedda? Barakallahu fika. Kyekibuzo Sheikh kyabuuzizza bwe tuba tukigaziyeemu. Omuntu oyo Sheikh esswala taziriwa. Omuntu bwaggwamu amagezi ebbanga ne liyita, singa gaweddemu ku swala emu n'agadda ku swala ey'okubiri agisaala era agiriwa. Naye waggwamu amagezi esswala emu, waggwamu amagezi olunaku lulamba, ennaku 2 wiiki, mwana wattu taliwa. Bujulizi buliwa. Tulaba nga Abi Bakari radiyallahu anhu arda ku kiyitibwa awwalul khutiba, kutuba yasooka okuba nga eyogerwa oba eweebwa Abubakari mu Busiraamu, yabeera nga saba Rasulu sallallahu alaihi wasallam babeere nga ayudhahara, babeere nga bavaayo bakole da'wa mu lwatu, mpaka n'amugamba nti innana kali tukyali batono. Bakari watandika okwogera, tulaba nga ayitibwa Utiba yavaayo ne banne ne bakuba Abubakari n'azirika. Yuqaalu kigambibwa nti yazirika okumala essaawa oba ekimala ekabanga akatwala mu nnaku 2. Amundaga nti yazirika okumala olunaku lulamba paka umma ye oba tugiyite famire ye, abantu b'ennyumba, subhanallah, abantu b'ekika, barakallahu fikum, abantu b'ekika ki bwe bajja ne bagamba nti fa wallahi naqsimukum billah in qutila Abi Bakr in mata Abi Bakr, senga Abi Bakr yafa naqtulukum jami'a, mwenna tugenda kubatta mwenna, tulangiridde olutalo wakati wammwe. Ethan ekyo kitulabakaawo Abubakari kubanga mu kkuba kwe kitugambibwa nti hatta la tufalliqu baina wajhihi wa fammihi, nga tosobola kubeera ng'oyawula wakati w'ekyenke n'ennyindo
omumagwe guno amakulu yenna nga olubadde Abubakar Siddiq ne tetulabagaako obujulizi bwonna nti bwe yazuukuka ng'amaze okudda engulu yasaala omubaka sallallahu alayhi wasallam yakubwako mu lutalo alyoka ajjibwemu n'amannyo oluyitibwa Uhdi mbaka n'okuzirika n'azirika okumala ebbanga eriwererako ddala ne batuuka abakaafiri okubanga beejaga ne bagaa nti Muhammad tumusse tumumaze kati mudde mwogere omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yadda engulu mwana wattu yabuuza kimu nti abasiraamu bali batya naye tetulabako obujulizi bwonna bulaga nga mwana wattu aliwa eswala ezo ezamuyitako ng'ali mu mbeera ey'okuzirika. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawabu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amina ya rabbi ekitiibwa Allah nammwe babaraka era basiime mukola kya bbeeyi kya nkizo. Ngana fagambye nti senga mba nnyingidde bwe nti mu salatul jamaa maze okuba takbiratul ihram nti Allahu akbar funze emikono ngambye nti nsomye edduwa yange Allahu akbar mba ntuuka bwe nti ku mavivi bwe pa imamu naga nti sami Allahu liman hamida. Abaffe nkola ntya bagamba nti eddakiye bantu tebantuufu singa wakati mu kutuuka kwo ku rukuu omaze okutebenkerawo imamu naga nti sami Allahu liman hamida era kaye bantuufu kulwaki eraka tugisangirawo ku rukuu naye singa oba tonnatebenkerawo wakati w'okubanga tonnatebenkera ku rukuu imamu wagambidde nti sami Allahu liman hamida era keyo jiddamu kasoni muganda wange kitegeerekese okyali kitegeerekese biidhinillah tulifuna obudde ne tukikolera vidiyo erabwako naye nga wakati w'okubanga wakatuuka bwoti ku mavivi imamu n'avaawo mwana wattu era keyo batogisanze naye senga oba otuusewo bwoti ng'omaze okutuuka ku mavivi n'otebenkererawo tufaana abagamba ng'ebigambo obadde otandika obisomako oba ng'olina w'otuuse imamu naga nti sami Allahu liman hamida mwana wattu awo era kayo ebeera ogisanze era eba ntuufu nnyo. Wa barakallahu fiika wa jazakallahu khayra. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Munyinafe barakallahu fiik wa jazakillahu khayra. Abuza nisengamba nyambadde akagoye kange akankwata kalege wakati mu kufuna wudhu nga ntambudde sisobola katuusa mu mavivi abange wudhu gye mba nfunye ye bantuufu oba nedda. Barakallahu fiiki mwannyinaffe. Wudhu okwambusa okufuna wudhu paka mu mavivi okwambusa okufuna wudhu paka mu bisambi kidda gy'oli naye ng'ewabalwa ku wudhu kwe kubeera nga tunaaba obukongovulu obubiri. Okumutwe okunaaba obukongovulu obubiri. Obukongovulu kyeki buno wova ku kisinziiro. Ekisinziiro kyeki kino ekirinnye ekyemabega ky'ekigere. Bw'oyambuka w'osanga obugumba obubiri sayidi ne sayidi waggulu waabwo we tubala ku wudhu. Eno ekyawansi kyonna kye kiyitibwa ekigere. Tunaaba kigere so si kugulu. Kati kino ekigere kyonna kyonna omala okinaaba n'agakongovule gy'osigala oyambuse eno yonna almanfaa yaruddu ilayk. Ebirungi byamu n'empeera zidda gy'oli nti gy'onaasembera okkala wa mashakara dhalika. Kakati mu mbeera eyo tewali kwekaluubiriza kugamba nti nyambuse paka mu maviivi nedda tekiriiko mbeera yonna amakikulu kasita obeera nga obukongovule n'ekigere kyonna kifunye amazzi okuba nga kitukudde mu ntukula ennungi n'okuba nga okifunisizza wudhu ensiraamu kyekikubalwako. Wa barakallahu fiiki wa jazakillahu khayra. Allahu fiiki mwanyinaffe abuuza n'agamba nti singa ngenda kugula ekintu kyonna ku muntu gwenguzeeko yenna wakati w'okumuwa ssente ng'alina okuggyako ezizanziriza ezisigadde. Abaffe n'abeera nga nziriza ssente nnyingi kuze yandinziriza n'eŋŋaano zimulwa namulwa ntya. Sooka ogambe senga ngenda okugula kyenguze ku dduuka oba ku muntu yenna gwe nkigulako nga ekyokulabirako ekyangu muwadde emitwalo 2 ng'agenda kuggyako 15,000 anziriza 1,000 n'ekitundu mumalira ssente za Uganda naye wakati mu kunziriza
nanziriza omutwalo gumu abaffe alamulwa atya ng'olina okwebuuza gwe olamulwa otya kakati singa yiye abanga yalemedde ezizo gw'olowooza kifaana kitya ethan obeera ofaananya otya awo no tugamba nti oba mulyazaamaanya yaahe tutidde buti kugamba nti oba mubbi naye oba bulyazaamaanya bwankukunala omuddu kwata ssente z'omuganyi kyowaayi ssente zonzirizanga nnyingi kubanga abaddu aba n'amashaakiri ayinza obba nga akuguza naye ng'ebirowoozo bimuli wala n'akwata ssente ze yandiggyeko n'azongera ku z'omuwadde n'azikuwa yandiggyeko 15,000 n'ayongerako 15,000 n'akuwa 2,250 yako oba omulyazaamaanyiza nnyo oba mulyazaamaanya ethan bw'azikuwa bw'ati muganyi nti owaayi onguzizza ki nti kiro ya sukaali obaze ssente mmeka 15,000 ng'onzirizza 2.5 nti subhanallah kyamazima ekituufu ndina ebinsumbuwa bingi ekyo nno obeera owerekereza Allah kyatugamba nti waman yunka shuhha nafsihi yenna yeerekereze yeekomako ku bwagazi bw'omutima gwe mbutuufu ssente ozinamu obwetaavu naye ate sukaali omwetaaga kati wakati mu kujja Allah naggezesa nakyo n'ogamba nti muddu wa Allah sijja mulyazaamaanya sijja kumubba sijja mmukumpanya n'obeera ng'okola otya ng'omuddiza ssente ze n'otazibba fa ulaika humul muflihun abafaanagana bwe batyo be bajja okwesiima mu maaso ga wakitiibwa Allahu jalla waala tusaba kitiibwa Allahu jalla waala tujjemu embeera ez'obulyazaamaanya bwe zityo وبارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم وإليه ثواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله كافي والصلاة والسلام على الشافي محمد الأمين أفضل الله الصلاة والسلام عليه هذا وفابوزا قانت سنغان بمصوالة نسمع الفاتحة يانجي ننجي مالا نذكرزي وطبك سولة ننزي طبك نسمع كوكو الفات نسمع كوكو ياسيني nenvayo nensoma kusatu rahmani nenvayo nensoma kusatu waqi'a nenvayo nensoma qul wallahu ahad nenvayo nensoma bwento abaffe kiri kitya barakallahu fik mu mbeera eyo ekintu ekyo kitamwa olwaki kisooka kya byonna essula gye twongerezaako oluvannyuma lwa Fatiha eri sunna ekyokubiri fakra'u ma tayassalna al-Qur'an soma ekikwanguyidde era kiba kibi nnyo tekisaana kwemanyiiza santulako mu kitabo ekiyitibwa akhtaa al-musallin ekya Abu Ubaida hantule kitamwa omuntu okubanga alina essula gy'asoma ne yeerabira bw'amala okwerabira najja n'alumbagana mu ssuula endala eri omuwulirize oba akuwuliriza obanga amutegeeza nti eno essuula weevaako eri eddako kiriwo ekiringa okuba ekituufu weerabidde ogezezzaako sika biganye fakra'u ma tayassal min al-Qur'ani soma ekiba kikwanguyidde mu Qur'ani kutama kiganye ifidhu nafu naye oli n'atubeka n'asoma ku Yasini n'abavaayo neyeerabira najja ku Waqi'a n'abasoma neyeerabira najja ku Tabaraka abasoma neyeerabira agenda okumaliriza nga asomye Ikhlas oba Nas oba Faraki abange kiba kibi nnyo okubeera nga esswala gitobeka bw'otyo soma wowulira weweekakasa bw'obeera nga tolina weweekakasa kale nga mwana wattu otuuse babadde otandika okusaala somya alif lam mim nga mwana ffe watugambye ogenda okunoonya mu mutwe ebiddako nga temuli ng'oli mu ssaala swalawo yasono yagadde ogiwanvuyemuuko leka kutulaga nti ova ku alif lam mim essula ndala eri yeddako sirika akabanga akatulaga akategeeza okukyusaako okw'okutuninga ku ssula endala naye nga nakyo kiri mu bitamwa bwe kinaaddiŋŋana kiddiŋŋana kijja kufuuka haram wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra kanozeeti muganda wange ndabika ngezezzaako okunnyonnyola saba Allahu jalla wala akkirize kwegezaako kwange bashuyukhu abalala we banaatandikira hayakumullahu jamia lahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muganda waffe abuzaga nti senga omuntu aba yakola nikah naye n'ategeera nti nikah ginnakola yali nfu mu mbeera zonna ez'ebitannika abaffe akola atya okubeera ng'alongoosa nnika eyo nga nange ekitiibwa nkuddamu nga neesigamira wakitiibwa Allahu jalla wala nga mugamba nti omuddu oyo nga bwe kiri nti ali ku mawanga omukyala atali naye omukyala alina okusigala ng'amuwa obuyambi na buli kitegeeza okulaga obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja
ekyokulongoosa nika nti asobola okutuma baganda be oba omuntu omwana amulongozeza nika nga bwe kiri nti ekimu ku bigendererwa bya nikaha kubeera nga mubeera mwenna mu mbeera z'obufumbo kitwandiyise okwegatta. Kakati Ethan gyali tali naye tumugamba nti gumiikirizo ojje weerongoseza ennikaayo ogende omukyala bamukuwe mu mateeka amasiraamu mwana wattu wennyini nga wooli. Bw'aba nga alaba nga ayinza obutagumiikiriza ye naaga nti kantume gundi ampasize omukyala oyo tumuwase mu busiraamu, tekigaanibwa kikkirizibwa kyekiyitibwa nikahul ghaib, okuwasa oba okuwasiza kwataliiwo kikkirizibwa nakyo. Naye ng'ekisinga okuba ekirungi yennyini kwe kwebeererawo mwana wattu n'atereeza ensonga ze yennyini biawunihi tabaraka wa ta'ala. Bwekiba nga kizibuwaddemu asobola okutuma n'awasirizibwa byonna bikkirizibwa. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abaana b'obwenzi baba ba mukyala hukuman. Era senga omusajja aba n'abaana nga babwenzi n'omuza tolina abaana agaasirina abaffe kiramulo kitya. Sharia ebintu bino ebiteekelulamu emiteeko nti abaana b'obwenzi bano hukuman mu kulamula kw'obusiraamu okw'omunda babalwanga baana ba mukyala. Naye bwe tudda mu kulamula okw'okungulu era abaana abo sikakasa nti omukyala yabatuma amannya g'ekika ky'ewaabwe, gwe wennyini yamwendako gwabatuuma amannya g'ewammwe. Omusajja oyo bw'ayeegaana mutalina baana abamulimba. Kisooka yakola dda ezambi ly'obwenzi n'azaala abaana abo ne nnyina tekakasa nti abaana abo nabenda bwenzi. Mu kubenda obwenzi mwana wattu ate waagattako beegaana nti nze siina baana ndaba nayenda bende, aba alimba, kiba kikola kibi nnyo. Era alina okugamba nti nninayo abaana lwakuba siba mu mateeka. Netukimanya nti musajja alinayo abaana abamu bagezaako bbanga abakirongoosalongoosa mbu tirinayo abaana bange bano abaffe ab'ekivubuka. Ethan mu mbeera eyo talina beegaana, basigala baana be. Naye tudda mu nnamula ey'obusiraamu ey'omunda mwana wattu abaana abo bewayitibwa nti baana ba mukyala. Naye nga n'omusajja yennyini obusiraamu tebwamuleka. Lwaki? Ono tali bufumbo obusiraamu bwawalamula nti baana ba mukyala kulw'ensonga nti ng'ekintu wamuwasa tiwamuwoowa tebakumanyi n'ewaabwe. Kisobokera ddala okuba ng'ogamba nti baana babo naye ate ye nga yajja ng'abakyala nga muli mukaaga mwenna. Buli omu gamugamba baana babo. Obusiraamu okujjawo ekyo ne buga nti abaana bano ba mukyala amakulu yamanyi kitaabwe ow'enkomeredde. Ekigambisa nti baana ba mukyala olw'ensonga nti yamanyi kitaabwe ow'enkomeredde. Saate wemala okuba nga wamuwasa tusuubira nti kewomuwasizza bonna baanaazaala babeera babo. Ku lwaki? Kubanga ggwe eyamujja ewaabwe. Ethan abaana abo ekimu ne bakakasibwa nti mwayenda naye n'abakuzaalira baba baana bo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wallahu ta'ala a'la wa a'lamu wa ilayhi tawakkaltu. Assalamu wa rahmatullah, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Omuntu bw'asoma Qur'ani waba tasomye Qur'an nga bw'ogambye n'asoma Ikhlas emirundi esatu afuna empeera nga ezasomye Qur'an ennamba. Ethan bw'abeera nga tasobodde ebikulakulani kusoma nnyukuta ku nnyukuta abaffe n'asomera emirundi esatu era kiramulwa kitasigala afuna empeera zo wakitibwa Allah azima mu bujjuvu. Naye tojjukki teweerabira adeefu mbaka gy'agamba nti nno buli alifu gy'osoma mu Qur'an mpeera n'agamba nti wala aqulu alif lam mim arf, sigamba nti alif lam mim makulu nti ekigambo ekyo nakyo ya alif oba aya nti ya alif nedda. N'agamba nti bal aqul alif alfan wa lam alfan wa mim alfan. Naye kyembagamba nti alifu mpeera, lam mpeera ne mim mpeera. Buli nnyukuta gy'osoma ogifunamu empeera 10. Abaffe aneekanankana empeera n'ezasomye Ikhlas emirundi esatu n'ezo yasomye suratu Bakara omulundi gumu, oba asomye Ikhlas emirundi esatu n'ezasomye suratu Abbasa oba Amma omulundi gumu, tezijja kwenkanankana. Obula wakiti wallahu jalla waala empeera zeoli eyandifunye ng'asomye Qur'an Allah azikuwa, naye ate aba asomye
esula mwana tujibale mu buli alif enyukuta ze empeera ze 10 buli okolawo obuzito bw'empeera ngisinga okuba ekirungi teka kubeera ng'onafuwa nti nze kasome ikhlaasu yange nemalire ndeke butasoma ziri eri ndo sobola osoma esula endala yonna gy'oba osomye naye ate n'oyongerezaako ne ikhlas neweebalirayo empeera zo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fika. Mu mbeera eyo mwana wattu olina okuddamu n'ofuna wudhu kubanga ovuddemu ahadi min sabilaini, ovuddemu ekizuusi mugamu ku makubo abiri. Ate nga omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man ahdatha, yenna abaavuddemu ekizuusi amakulu aba ayina kyavuddemu mulimu ku makubo abiri, faliyatawaddau, agenda afune wudhu, addemu afune wudhu. Awo nno bw'omala okuba ng'ogenze mu hammam n'omala hajja ntono oba nnene, bw'odda n'owoonaaba era olina okuddamu n'ofuna wudhu kulw'ensonga nti wudhu yakuweddeko, olina kuddamu funa ndala. Omusulo guli kubimalako wudhu naye guba okusammukidde ogulinnyeemu ogukuttemu wudhu ekuggwako era olina kuddamu funa ndala. Ate ekiba nga guvuddemu gwe mwana tukikulagira ddala okuba nga tukiwulekeddewo okubuusabuusa kinaga nti oba si musulo oba musulo, awo nno wudhu oba olina kuddamu ofune ndala. Wa barakallahu fiika olw'obuddewo n'okubuuza. Wa jazakallahu khayra. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kadde waffe abuuzaga nti munda mwa Kaaba mulimu ki? Kubanga yazimbibwa n'esimbibwa omusingi nga jjajjaffe Adamu gwe yasima, Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'agusanga n'abeera ng'aguzimbako foundation yaagwo oba down course, era mwana wattu Nabbi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam Abakuraishi bakuŋŋaana okukola innovation ku Kaaba we baatandikira. Abaffe munda mwayo mulimu ki? Kuba yazimbwa nga muzimbo ogwetooloolwa nga munda kitwale nga olaba ebox munda waamu mulimu ki? Temuli nnyo kirimu, okujjako nti mulimu okuba ekifo ekyo nti musaalibwamu, naye ennaku zino musaalibwamu bakabaka abakungu bye basaaliramu, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam nti yayingiranga munda mu Kaaba n'asabiramu edduwa n'asaaliramu, era nga nolwe yazaalibwa jjajjaawe ayitibwa Abdul Mutalibi yamusitula n'amuleeta n'amuyingiza mu Kaaba. Space eyo mweri eyingirwamu lwakubanga omuntu nze naawe kiyinza obutatuweerera kizibu kubanga tuyingiramu, naye nga tewali nnyo kyanjawulo kirimu. Wa barakallahu fiika wa jazakallahu khayra. Nti mulimu engoye ezibika Kaaba mwe baziteeka n'ebisigaddewo ebityo, naye nga si bikulu nnyo nti kino ebikulu ennyo ku Kaaba yo yennyini nkulu, Baitul Atiq. Ekyokubiri Hajarul Aswad, ejjinja erya black, naye nga yo yennyini Kaaba nkulu, sharifu, kitiibwa, bbeeyi, nkizo. Munda mwayo temuliimu nnyo bya nkizo. Walillahi alhamdu wal minna, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi tawab. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bakadde bange, awalan nsaba munsonyiwe okubanga nkeereye okwanukula ebibuuzo bino, nsaba munsonyiwe lillah. Ne bakoordinator baffe abalungi munsonyiwe lillahi okubanga menye kufuluze mugadde, nsaba Allah basime ya rabbi, Allahumma amina. Mukadde waffe agambye nti Qur'ani tugiraba nga yakka mwezi gwa Ramadhan. Abaffe mwe yawandiikibwa mwe yakkira era okukka yakka nga kitabo kirambe ekiwandiike oba Qur'ani okukka kwayo tiyakka nga mpandiike, yakka nga ekka mu bitundutundu bisababi ma, olw'ensonga yonna ebeeguddewo wakitiibwa Allah we yabeera nga agisa, naye yakka nga ngekati eno Suratu Bakara aya ey'ekikumi nekka, ne wayita akabanga ne wakka Suratu Bakara aya ey'ebibiri bwe zityo, naye nga basahaba ridwanullahi alayhim baziwandiikanga nga yasumbwanga omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, bano ne bawandiika ebimusomeddwa.
Bwayita akabanga mu mbeera y'ogikwata basahaba ne babeera nga beekolamu omulimu ku mulembe gwa Uthmani bin Affan radhiyallahu anhu Qur'an we yawandiikibwa naye ku mulembe gw'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam bagikwatanga mu mutwe yonna tartiban naye nga tewandiikiddwa. Fa amma ikhtalafa al-ulama amanyi bayawukana ku kyokuba nti Qur'an yakka mu Ramadhani. Abamu ne bagamba nti okuba Qur'an kuba nti yakka mu Ramadhani okuva ku Lawh Mahfuz ku luba lwa kitiibwa Allahu jalla wa ala kwakuumira ebyama bye okujja ku sama duniya muyakkira mu Ramadhani. Abaana ne bagamba nti Qur'an yatandika okukka mwezi ogwa Ramadhani neggwayo okukka kwayo era mwezi ogwa Ramadhani. Idhan tugamba nga tukikkiriza nti Qur'an yakka mu Ramadhani okuva ku sama duniya Jibiriru nejijjangawo nga bwe gitereetera omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nebeera nga guma shahru mubaraka era nga shahru maghfira Ramadhani ngera unzila fihi al-Qur'an huda lil alamin. Wa barakallahu fik wa jazakallahu khayra. Yakka ng'esomwa bisomwa bigambo ebiwulirwa nebisomwa nebikwatibwa naye okuwandiikibwa kwayo n'ogifuula ekitabo kyakolebwa luvannyuma lwa kufa kwa kitiibwa sallallahu alayhi wasallam. Wa barakallahu fika wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ilayhi thawab.